Mary Kitutu Goleti ye minisita w'ensonga z'e Karamoja yakwatiddwa olunaku olw'eggulo era n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ekuwaliza abakenuzi. Ono yaguddwako omusango gw'okubuzaabuza amabaati g'e Karamoja era n'asindikibwa ku alimanda ng'okunoonyeza bukyagenda mu maaso. Wabula yakaabye amaziga n'azekaaba amaziga ne gamugwa mu kiwanga nga yeebuuza nti lwaki nze? Lwaki balonzeemu nze abalala ne babaleka? Nze nazziza musango ki? Nze siri nabo? Lwaki era nze? Lwaki nange tebansaasira? Lwaki nange tebansonyiwa? Nange ne ndya butaala nga bannange abalala. Ebyo byonna yabadde abyogera naye nga tafiibwako, nga bamuseka busesi, bamusekerera. Eno yonna mu paalamenti gy'ali nga baseka busesi, abantu ba bulijjo nga baseka, buli muntu yenna ng'amusekerera Mary Kitutu Goleti olw'okubba amabaati g'e Karamoja. Ono nno yagambye nti tali yekka, n'olwekyo omulamuzi asaanye aggule amaaso n'abo banne abali mu saga eno nabo bakwatibwe. Wabula omulamuzi kyazitaakoze ku olwo. Ffenna tunajjukira era nsaba mbajjukize lisiti y'abo ababba amabaati ne Mary Kitutu Goleti kwali minisita w'e Karamoja, era nkubuulire baani abatakwatibwako era lwaki baatutte Mary Goleti Kitutu. Lisiti eno egamba nti eriko abantu 10 bweddu ababba amabaati g'e Karamoja era ng'akulemberera ddala waggulu kubabba amabaati g'e Karamoja ye Jessica Alupo, Vice President wa Museveni, oyo mubbi kkungwa. Owokubiri Anita Mongo, Speaker wa Paalamenti. Owokusatu ye Robina Nabbanja, Prime Minister. Owokuna ye Rebecca Kadaga, First Deputy Prime Minister, Minister for East African Minister for East African Affairs. Rebecca alitwala Kadaga naye yabba. Owokutaano ye Lukia Isanga Nakadama naye yabba amabaati. Ono ye Second Deputy Prime Minister era Minister owa ogunnagule katalina mulimu gwankalakkalira. Ow'omukaaga ye Matia Kasaija, Minister of Finance naye yabba amabaati. Ow'omusanvu ye Judith Nabakooba, Minister wa Lands. Judith Nabakooba naye yabba amabaati. Ono nga yaliko n'omwogezi wa poliisi naye yabba amabaati, tannakwatibwa. Tulina Mary Kitutu Goleti namubagambye. Tuba ne Dennis Hamson Obau kati nno ekyokulonnomamu omuntu omu awo we wali Katemba era we wali e Namusa, kubanga ow'omwenda ye Dennis Hamson Obua ng'ono wa Minister wa Government, ono ye Chief Whip wa Museveni. Ow'ekkumi ye Rose Lili Akelo ng'ono Minister wa Ethics and Integrity. Bebo ababba amabaati g'e Karamoja. Era lisiti eno nsaba ogitambuze, ogigamba abaana n'abazzukulu, oli bagamba nti abantu bano 10 babba amabaati g'abawejjere e Karamoja. Asooka ye Jessica Alupo, Vice President wa Museveni, yabba amabaati g'abantu b'e Karamoja. Owokubiri ye Anita Mongi, ye Speaker wa kuno, yabba amabaati g'abantu b'e Karamoja. Owokusatu ffenna gwe tumanyi obulungi ye Rebecca Nabbanja,
Robina Nabanja, Prime Minister. Okuna ye Rebecca Kadaga, First Deputy Minister, naye yabba. Owa okutaano ye Lukia Isaac Nakadama, ye Second Deputy Prime Minister, naye yabba Mbaati ge Karamoja. Omukaaga ye Matia Kasaija, ono ye Finance Minister, Minister w'ebyensimbi. Owomusanvu ye Judith Nabakooba, Minister w'ebyettaka. Webyo waffe Emityana. Netubeerako ne Mary Kitutu Goreti, Minister wa Karamoja n'ebitundu ebiriraanyewo. Awo bwe tuva awo ne tutambula ne tutuuka ku Dennis Hamson Obuwa. Abantu bano babbi Kondo, kubanga tulina n'omwenda ye Dennis Hamson Obuwa, mubbi w'amabaati. Ono ye Government Chief Whip wa Museveni. Ow'ekkumi ye Rose Lili Akelo. Oyo naye Minister wa Ethics and Integrity. Ndowooza owulira abantu abanene ababedde ababbi b'amabaati ameeru Molova. Kati bavaayo ne bakwatako omu Mary Kitutu Goreti kubanga ye Minister w'ensonga z'e Karamoja. Naye nga tulinayo First Vice President nga ye Jessica Alupo. Kiba kitegeeza Jessica Alupo alina okukola yonna ky'asoboka olaba nga musajja we Museveni gye bamupi. Okuswala nno kwabadde kuyitirivu. Wali ku kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi Kololo nga yeekweka Kitutu nga bw'omulaba mbu tebamulaba naye ate nga tumumanyi. Yabadde amala budde. Era omulamuzi yamusindise ku meera Luzira amala ebbanga eggere nga abo bwe banoonyereza n'okunoonyeza kugenda mu maaso basobole okuzuula amazima amatuufu lwaki bino byakolebwa bwe bityo. Ono nno yakaabye maanyi ne gamugwamu n'ayebuuza ngenda kukola ntya nze Kitutu waabwe. K'abantu babba embaati kibooko. Buli kintu kyonna ky'omanyi nti kikyamu mu ggwanga Uganda tulina okukirwanyisa ng'eggwanga laffe tulina batubulako naye bano abasajja batumazeemu n'ako obuntu. Buli yabba amabaati akwatibwe asibwe, temulondako omu yekka, bonna mubasibe.